ono entambula gye yatambulamu okuvanga yakatandika okuwangula akalulu era suspicion kyeki kutwala gye batakwagala Tabela ate mudamu nkoleka taxes Zanzibar wano luli. Mwami Kungu, I was giving an information. Bagati okoze seti yangu wefuge. Uliriza. No. I can walk away. Yeah, you are free to walk away. I can walk away if you want, but I can walk away. Olimbaka wa parliament. No, I can walk away. Olimbaka wa parliament. No. Ombaka wa You're not going to treat me as Ombaka wa parliament onotingao. No, you're not. If you have you're not there. Okay. Yatuusa atya mu mbeera eyo balina okumanya video sijjaye bulungi byatandikiddewa naye bali muwezo balina okumanya wa gye babaagala kwesaawa eno bw'okwata NBS n'omuma interview agenda kubeerawo ng'alese pano nga yonna yabeena nga bwe batera okukikola naye kati bali muwezo yabatalina wala wayinza kugenda watali wa Kungu kuba Kungu gy'ayisaamu empisa gy'ayisaamu bano si empisa gy'ayisaamu abeena ekyamazima olaba wenale munajjanga ayogera bulimbo okuva mu ntandikwa nakirabako ku bijambiya ku bantu bebatire wa Mwanga Kivumbi omusajja yajjanga ayogera emboozi nga ya bulimbo okuva mu ntandikwa paka we yaggwa nga naye ntasobola mukubako omusajja nga nti Mwanga Kivumbi yatambulanga simanyi n'emmundu ne drone omuli emmundu omuli n'amanje be batta abantu abo bwabadde nga atambula naye ng'emboozi ya bulimba naye nga Kungu akulaga asirise agigumiikiriza kati ne bano bennyini waisa omufumbiro yalinga akirina olina okumanya wa gye bakwagala tolina kugenda buli wamu tugenda otuuka mu kalulu kano yesebo NUP yalinga eboyikootinze NBS okukyalayo yesebo era emirundi egisinga babeeranga babayita ndowooza kyensonga lwaki ne NBS yalema okutegeka presidential debate wadde yali ejagala nnyo yesebo lwaki omukulu nga wogambye olina okumanya bakwagala lwaki omukulu ye abehavinga ng'ebintu ebiri normal in an abnormal situation mu politics ekyo kiyinza kuba ki kyenjagala okubuulira kyekiri kye naggambye nti abakulembeze abamu batuuka nakkuta kuba embeera egy'amazima embeera gye tulimu olwaleero eri abnormal kati gwe toyinza kugyeyisiza njagala nkuwa ekyokulabirako wano we tuli olwaleero singa ekire ky'enkuba kijja eky'amaanyi n'otandika okutambula awo ng'osooba mpola weerinnya kuba yinza okugamba Zanero leero abadde ki bakusubira enkuba wezze olina kudduka kola ki misinde weggami naye kati ono entambula gye yatambulamu okuvanga yakatandika okuwangula akalulu era suspicion kyeki kutwala gye batakwagala. So I'm not going to fight because it's not going to be war. I am a person, a team player, and as such I'm going to make sure that we build a team. We must learn to work together. Mwami Kungu, I was giving an information. Bagati okoze seti yangu wefuge. Uliriza. No. I can walk away. Ekyamazima ye yamunaku. I can walk away if you want, but I can walk away. Olimbaka wa parliament. No, I can walk away. Olimbaka wa parliament. No. Ombaka wa No. You're not going to treat me as Ombaka wa parliament onotingao. No, you're not. If you have you're not there. No, okay. Kale. Ambolo ogende naye n'agenda kyeyakoze atlasi kyabadde alina okukola naye alina kukimanya okuva olwaleero okutambula ogenda tekimunafuyamu nti olemeddwa okuteesa oyingidde omuzannyo ne gukulemerera ekyo yabadde alina kitandikirawo okuva nga bamuwadde invite n'atagendayo yali alina kitandikira eri nga tannatuuka na ku studio n'atagendayo okwavoidinga embeera nze kugambye dayo werabe neyisaye ku bantu bakyaza Kungu obuzibu bwa Kungu bw'aba guests bakyaza kuba kati oyogera ekyo Kungu emabega kaawo simanyi waki incident zino zituuka nnyo kuba NUP emabega kaawo yayikyaza Justin Namere ne MP Mulyanyama olina natuuka n'omugamba gwe omulwadde wa siriimu omukadde ne wabeerawo ne suspension ezaatuukawo ng'era olaba nti owa Nuupu kati Mulyanyama ye baamuvuma siriimu naye ne yeecomposinga n'amalako sho and whatever happened after ze sho ze bamugamba ezimu aleme kuzikyaza obuzibu bwa hosti bw'aba guest obuzibu bwa hosti kubanga baleeta owa Nuupu against 4 nga ne panelist kwali kati gwolina okutuuka n'omanya n'ogamba nti ekyamazima njagala nkole n'embwa kennyini emanya we batajagala
akabwa katigendeza waliwo akamakawe katuka ne kongezaamu speed akamanyi wane sawe n'abankuba ejjinja ne kati gwe we bakwagala obata kwagala omanyi lwaki oba ogendayo kiri mu interest yo gamba nti ono sigenda kola ki kugenda tewali nsonga lwaki mba ngenda ku TV kwe batanjagala nga buli wengenda bankwata nsobi oba okitegeera alina kukimanya okuva olwaleero nti takyali road mayor yekka mu peking order y'ebyobufuzi bya Uganda ate kuba na waatuuse addeyo alabe bonna babaddeko ba road mayor bamaliddewa bonna bamala bagala bwa president obadde MP obadde kati oli gamba ba mayor kuba oli yali Sebana Kizito najja Sebagala amma kyoyogera kituufu Sebagala naye najja nga abwagala byamulema bulemi Lukwago yapipira ate Lukwago buzibu bwe yabwereetera gana kusalawo mu 2016 Lukwago singa asalawo 2016 singa political landscape ndala naye yakuta senga weesanga ne FDC teri weeri leero by the way n'okujja kwa Robert Kyagulanyi osanga olusi tekwandibaddewo singa yatekinga position mu 2016 naye Kyagulanyi yajja okuziba gap oba omuwato gwali gutondeddwawo bano nga bakulaga nti obwa road mayor nze bumala obw'emupi bumala naye yajja n'akulaga nti mu myezi 3 yali alangidde nti zijja kuba ku president etegeeza decision ya Lukwago okupipira kyekitaddewo NUP kyekideterminize politics ono ena gwe tutambulirako olwaleero Lukwago yali next naye ate okuba naye bwadde waka addawo n'akaaba n'agamba ekyamazima singa natekinga political action eyo nentekinga action mu budde obwo singa ndi wala wendi olwaleero. Unfortunately, we lost the late Jacob Olanyi. So we got an accidental speaker. Yes, because nobody plans for death. It was not supposed to be that way. But now there's an opportunity. Yeno Museveni ebbanga lyonna lyabadde wano agaba ku buyinza. Twaliko wano ekiseera nga bidandisali oyo bw'ayogera teri addamu. Bwe tuva mu bidandisali ne tujja mu John Patrick Amama Mbabazi, the blue-eyed boy, super minister. Mu bantu bonna General Museveni bakyawadde obuyinza yawa Amama Mbabazi obuyinza ng'olabira ddala president addako kituufu. Amama Mbabazi bw'agenda n'akwata John Kale Kayihura Kaleekeezi n'amuwa obuyinza. Kati ennaku zino abadde blue-eyed girl yabadde Anita Amongo. Naye nze kyendowooza mu political bearing yonna. Nobert Mao kumanyi Anita Amongo gaali n'ennaku zino asobola gamba nti amuvuganya nga mu system munda talina amuwa maanyi ago. Okitegeera kola ya president Museveni checks and balance nkola ye mu Luganda bagamba nti enje ogimanyi kasogira bange ezina kitegeeza agibonga tali kumpi ali awo we yekwese oba okitegeera kati abonga Mao ate okuba tali wala ne kino njagala nkikubuulire era ezo zonna effect za Kyagulanyi Ssentamu kujja kwe wano amubongera ki amubonga kujjawo oli oba amubonga oli kumwongeza bukaka mu my road ayagala kumulaga maanyi ge nti ekamala byonna. Statement yonna ebonyabonya Rebecca Kadaga olwaleero statement gye yakola n'agamba singa tegaali maanyi gange singa sigwe president eyokuliftinga egirimiti yali agikoze interview ne Bashiri. General Museveni akimanyi nti engeri Anita Amongo gyali mukyala takyalina bigendererwa binene mu byobufuzi bya wano oba kitegeera kati ayagala kulaga Anita Amongo nti nze kamala byonna nze eggala essajja kamala mu Luganda bagamba kamala byonna ng'eggala essajja ayagala kumulaga nti nze maanyi nze buli kimu naye njagala nkikubulire nti General Museveni bw'aluzinga Buganda mu 2021 yasalawo amaanyi gaage ebyobufuzi agakole n'emikago emirala egiri bweru wa Buganda ne Busoga ng'omuggyeko yasalawo n'agenda mu Lango ne Akyoli sub-region. Kati ennaku zino olaba basinga okutinkiza era bazanyisa mu byobufuzi bye mu political chess ye mu political board ye basinga okukozesa oba okitegeera naye kati kino
singa olunaku lukyani Amongo ne bamukuba n'agenda kagenda beera kabonero k'amaanyi eri abo bonna abakkiriza mu status quo oba bawuliriza gavumenti katya ajjeewo ono gwe tubadde tulowooza nti ekamala byonna ataddewo omulala ate ng'era nsuubira kijja kubaawo wataabeewo okusalawo kw'amaanyi anti kati twalabako omukulu ng'agenze eggulu okunywa ku katunda tuganda kifaananyi nga sipiika anywa katunda eggulu omanyi obuyinza bwa wano bulabika obuvubaako eggulu eyo noono omukulu asaba obwa sipiika naye ekifaananyi kye eggulu naye gyekiri kati bijja kwetaaga mukko okukuba ate n'ekirala kyenjagala okunnyonnyola kiri bwe kiti nti ebyobufuzi byonna ebizannyibwa olwaleero bamuyita succession politics oba kitegeera General Museveni anoonya mikago egigenda okuyamba ku oyo butya gwaliba ayagala amuddire mu bigere oba okitegeera naye tayagala kulekawo omuntu gwagenda kweraliikirira oba okitegeera kubanga olwaleero General Museveni singa abataliiwo nani Amongo naye asobola okujja n'agamba nange entebe njegwanyiza okusinzira ku maanyi n'agamba ak'omuntu si kambuzi nti bwe yakaaba jjo leero bwerina okukaaba emanyi okyusaamu enkaaba kati bonna ayagala jje ng'abalaga ng'abagamba nze wessiri nze akontrolinga pipe nze wessiri mwe temusobola kubaawo. That his wife and children fled Uganda for fear of their lives following the January 15 presidential election. The European Parliament resolution also mentioned very serious concerns about how the opposition has been treated in the run-up, during and after the elections. We are eager to hear an update from your side. We would also welcome some concrete ideas on the way forward for Uganda. Dear sir, you have the floor. Good afternoon, you have the floor. Thank you very much, friends. Greetings. I appreciate so much the opportunity. I want to appreciate the European Union Parliament for the resolution on Uganda and for keeping an eye on Uganda. We don't take... Oba kitegeera nakigamba nti Kyagulanyi wajja mu 2021 kalulu akaasooka abazungu bateekwa nayo tebaggwerayo nnyo kumuwagira naye bagenze okukirabanga fallback position yaabwe alina kubeera Robert Kyagulanyi Ssentamu oba kitegeera kati ye General Museveni yamanyi obuzito bwa kino ne international mileage eyakya omuntu agamba nti EU terina political implication waneeno General Museveni ng'olutalo lwakko nyirunyinyitidde bakwata abaana be basala emimmo ne bakwata ne babatwala mu summit ezo ez'eddembe ly'obuntu nga Bobi yabadde Geneva luli kyali kirungi kati ku luno kibi bateekwa nawo kenyini bamanye amaanyi ga kino ekikirimu oba kitegeera nti yes abazungu asabakkiza lwakuwa international stage eyo mu kinaana kenyini General Museveni yagendanga e Sweden Oslo University nga wabaayo summit ezo bwezi ez'eddembe ly'obuntu naye nga bw'agenda n'okwogera bayita we tayogera alaba bulabi bamuwa mention tulina gwolirawo fair leader oba Rebel mu Uganda avuganya gavumenti ya Milton Obote waali n'asituka n'awuba buwubi ka video n'abadde nkalaba nga naye yagenda mu summit n'okwogera nga teyayogeranga naye kati atonda agenze n'ayogera ogamba nti kina political implication. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 the final channel call nga bulijjo tubeerawo ku bantu ba updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda. Olunaku olwaleero ndi ne professor tuzeemu ne tumufuna ensonga nyingi ez'okwogerako 3-4 naye tugenda kuba tuziyitamu tube nga tusobola okubeera nga tubawa opinion yaffe namwe nga mutuwa eyamwa mu comment section. Professor olwaleero mawulire gasanyu kuba
shows twasemba yawo okukola nga nagamba nti final channel ayo wensi yonna wagambo yagala essimu olunaku olwaleero eno essimu evudde America omuntu eyagimpadde bamuyita Edwin Jagwe yagimpadde naye ng'ate ye agamba waliwo omuwagizi andowooza atanayagala kwogerwa linnya eyamugambye nti omukulu oyo mumpeera essimu omanyi mu bintu nga bino waliwo kiringa ne mu donations eza politics waliwo webagamba nti amafuta ganywawo waliwo agenda osasula n'obuuza ani era yina atalabikako ebbanga lyonna so ekirabo kino kya iPhone bagambye iPhone 12 Pro Max njikwasa era kirabo kyavudde mu America okubeera nga kikutuukako era kati ndowooza research ogenda kuba omukuba budinda omusajja yagamba nti omusajja omugezi nga professor talina kuba ku zino Android alina kuba ku zi iPhone sebo nange nkooye kati Android iPhone sebo simu nnungi zinagiguddeko nenjiraba naye ndowooza etuuse tukwebaza yonna gy'osinzidde naye nga mukulu Edwin Jagwe essimu gyagituusizza era professor sebo mukama wange yonna gy'oli nkimanyi omumanyi naye sikumanyi ekyamazima Katonda akikubalire nti mbadde n'okusoomoozebwa kw'essimu essimu yange baagibba era nga omanyi ebyenfuna wano we tuli embeera yo teyali nnyangu ssebo naye neyanza egedde ddala ssebo mukama wange gy'oli yonna nkimanyi oli mitala w'amayanja naye nkusaba mukama akuteeremu obwangu akugaziyiza ensawo yo ne muganda wange Eddi Jagwe agireese ssebo ne tukwebaza okubeera n'obwesimbu obwo ssebo ate n'ofaayo mukama wange ekirabo kino ne kituuka kuba yagituusizza n'agamba nzijeewo professor naye era oze professor nze nzekka asobola okumufuna naye era ssebo naawe kennyini nina okukwebaza ne muganda wange ali emabega wa kamera nti obudde buno bwe mwampa ekyamazima osobola obeera n'ekitunde naye n'obula abakipuushinga okukyongera ewala so ebiseera ebisinga nyongera kubebaza bwebaza bannaaye nti etafaali emuntaddeko ddene ebimuli byammwe mbibawadde mu kyaliwo saagala ate kuddawo kubebaza nga temuliiwo ebimuli byammwe mbibawadde mu kyaliwo bassebo bannaaye kale esebo olunaku olwaleero tulina ensonga 3 ze tugenda okuba nga twogerako ekyessimu kyo kiwedde twadde just bubaka bwatuuse era njirina era essimu ogirina kugiyiwako buyimuliro ng'otandika kukola research katusuubire nti kyeddako ogenda kuba oseereza nina wano Frank Antambye aba iPhone baagala oseereza okuwola naye nga aseereza ata anyway tugenda kuba tutuna ku nsonga za European Parliament Bobi Wine gyali gye yabadde mutayimu eno Bobi Wine waatali nga twagamba nti his absence is so loud oba the silence is so loud nti ebbanga lye yeekwese ate akola ebintu ku mutendera gw'ensi yonna n'abali obutaala wano nga balya butaala tebasobola bikola adde ku mutendera gwa East Africa naye ye ali mu kwekweka ate azanyira ku mutendera gwa nsi yonna wali abavudde ne bagamba kuzanyira ku gw'ensi yonna tekikola makulu oba tekimala naye katugambe nti we acknowledge percentage kwatambulidde mu absence ye ate presence ye neba felt nnyo tulina omukulu bali mwezo Lord Mayor elect yavuddeko ku show emu abantu bakikubaganyako ebirowoozo nga balaba alinga eyanafuyiziddwamu mu ngeri emu oba endala naye n'ekirala situation Lord Mayor zeyaketeekamu tugenda kuba nazo tuzitunulako tulabe then omukulu Norbert Mao yagambye we got an accidental speaker Norbert Mao ono wa DPNRM DP ya yero namboze gye yete ensujju DP green kungulu yero munda noli namugamba nawe oli DP watermelon eventually the statements came to pass buli omu ne kituukirira so katutandikire
ku kantu ka bali mwezo kuba ke kali current ennyo wokalaba asooke maleyo nsaba protection kansooke maleyo Lord Mayor wefuge tagala ate mudemu nkoleka taxi ezanzija wano luli embeera I was giving an information. Akati okoze sekiramu wefuge uliriza I can walk away. waliwo slangs I can walk away. oba enjogera ezijja mu society nga zinafuya senga tulibeerako ne byetwogera olina akugamba profesa weefuge tooni eyo omunayuganda owaleero omugamba weefuge libanga ezzalawo njogereriwo kiringa oli wagamba embwa eyo ya tabu kitegeeza abatagambye nti olimbwa but yenjogera slang eriwo so kati bagambye Lord Mayor weefuge Lord Mayor nakirabanga gwe bazalayi nagamba asobola okugenda presenter show host namugamba ne bwogenda genda no one will stop you era nafuluma mu show n'agenda bali mwezo we yali yakalangirirwa incident emu gye twayogerako emabega kaawo yali mu church naye kubye ebifaananyi ne Pastor Kayanja ne Balaam n'afuna backlash okuva mu bantu abamu nga bagamba nti twakusindika okukola nabo twakoowa entalo naye ate tetwakugamba kuzina nabo kola nabo ono principles bakebera mwala genda okebere bakola nguudo genda olabe but don't bakiyita bacha dilly darling kati gundi eyo bwetyo Lord Mayor in my opinion ndabanga mu politics gwe twakavaamu oba gwe tulimu is trying to make the abnormal too normal oyinza kunyonyola mbeera eno otya nga gwe professor kyenjagala okubulira ku mbeera eriokuba embeera eriokuba limu ezo nakitunuulira ne mmanya ne ŋŋamba nti yeetaaga ba advisor abalabira ewala kubanga okufuuka munnabyabufuzi ow'amaanyi kintu kirala okufuuka munnabyabufuzi agenda okubeerawo ebbanga eddene nakyo kirala ekyo Kyagulanyi yasooka okukyolesa wano okuva yajja mu byobufuzi nti yes amaanyi g'ebyobufuzi osobola okubeera nago nga gwoliko naye weeyisizza mu ngeri ki okubanga omaintaininga amaanyi ogo oba omudigida ogwo okutuuka w'ogaagala gabeere pakasebo kati Lord Mayor bali mwezo ayinza okuba akyalina okukyamuukirira kyenjagala okubulira olwaleero nti ebyobufuzi olwaleero we tuli wano eno buli political step gy'oteekinga ebeera nkulu nnyo era ebeera ne political bearing ku biseera bye eby'omu maaso sinakindi ku budde obwo bwennyini nga wakava okukola ekyo kyennyini njagala nkuwa ekyokulabirako bodde ne weetegereza Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva we yajja ng'oggyeko ebifaananyi ebyali byamukubwa n'abakozi ba gavumenti emabega naye okuva we yafuuka MP ebifaananyi bye byakendeera entambula ze ne zikendeera buli step gy'ateekinga erina kubeera political n'agamba nti essaba ali mwezi olyaliko afuuse political animal in fact bw'ogenda mu hairake y'abantu kati abaagala obwa president ne bali mwezi ate kuba mu namba 10 gy'ali nga ze abadde atumbudde in fact kyalina okusooka okubala nti alina okukozesa omukisa guno eno okubanga naye yepositioninga okuyingira wali mu ba president njagala nkuwe ekifo kya Lord Mayor bali mwezi kyalimu njagala nkuwe kyekitegeeza Erias Lukwago bajja kuba Lord Mayor mu 2011 yalemwa bumeremwa kumanya mpiki zalina okunyiga okufuuka president wa Uganda olwaleero Erias Lukwago yali atuuse ekiseera nga asobola okudda mu ngato za Kano Kizza Besigye naye Erias Lukwago nti waliwo kye bayita ogamba Abraham Maslow yakinnyonnyolako human wants z'omuntu ebyetaago byo olwaleero mu byetaago byo tolinaamu nnyonnyigulawo wakanyonnyi era n'ogeza ogiteeka ku list bano bayinza okugamba ogudde eddalu ne ku byetaago bya Dangote Omunigeria omugagga ate okuba by'omwaka guno alinako alina ennyonyi gy'ayagala okugula ennyonyi eyiye naye kati ku by'okubeerako emmotoka ate kiba kitegeerekeka kati ku byetaago bya Lukwago we yatuuka ku bwa Lord Mayor ekya pulezidenti yali alina okiteeka ku mwanjo politically kati njagala nkikunnyonnyole Kyagulanyi yasooka okikola wano nti munnabyabufuzi ekifo ky'otuuseeko owejja otya mu mbeera ey'ogamba nti kati wano nzikuse mukyalo yedda nga tukyali bato twalinanga abavubuka nga ffe olubajjo lwaffe n'olumu lukumala naye nga ye Ssempala ate asobola oli enkota yonna olumu ali anaatakuta n'asigala nga anoonya omulala kati ne mu byobufuzi bwe kiri waliwo atuuka mu kafo nakkuta n'agamba nze wano sivaawo kati
bali mwezi alina okwewala ave mu mbeera obulwadde obwaluma lukwagera obwamutwala kuba ye bali mwezo yali takkuta nga buli waafuna ekifo kisanja kimu n'agenda alina okusigala nga ali iga alina okusigala nga ali marauding bakiyita marauding mu luzungu nga ayaayaana tolina kukkutana kano katono koolina kuba ebyafaayo bye bize biraga mu byobufuzi nti abadde ayaayaana asooka kubeera LC1 najja nga ayaaya n'afuuka kansala n'afuuka meeya n'afuuka MP alina kusigala kumina nkweyo tembo njagala nkulaga Erias Lukwago obuzibu bwe yagwamu nti agenda okujja 2016 bamaze okumimpiikinga awo yali alangira n'agamba nti nzija kuba pulezidenti naye yatuuka ekiseera ng'omubuuza nti oyagala kifo kye ekirala nti awa njaaliko waneene nga kusse Dr. Kizza Besigye n'agamba nti sikomawo naye Lukwago n'asigala nga ali silent ate Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe njagala nkulage enzija gye yajjamu ku swearing in ceremony ku life campaigns yakulaga nga nti yene bigendererwa bye binene tayagala na bwe MP obo kitegeera kati yali ddala akatega ako bali mwezi alina sooka akaveemu addeye waka yeebuulirire ekisooka b'otambula nabo beekubya nabo ebifaananyi Kayanja balamu bali pro establishment eriwo sitasikuba bagiwagira kati ekyo nakyo omuntu asobola okikubisa emyaka 5 mu maaso naye ekyamazima ono twamulonda naye takyalina ffe alina bano ekyo nakigamba nti Kyagulanyi buli kifaananyi ekifuluma ku ye kiba kiri political ate kiba kisinga kuyamba ye buli kifaananyi kyolaba abaafulumizza eba political statement kati gwe munnabyabufuzi akyali kusalya abali mu ezo akyali wano ku nsalo za Kampala tonaba kuyingira Wakiso olina okukimanya nti oba wangudde obwa Lord Mayor wafunye political mileage kwolina okutambula n'amafuta ge wafunye agatandika tolina kikozesa nga kya muzannyo essaawa eno buli omu ayaayanira kuba Lord Mayor w'ekibuga ekikulu ensi yonna eba ekutegedde eggwanga liba likutegedde kati olina kuzimbira ku ekyo ogatteko w'ogamba nti ayaayaana alage nti akkuse ekibuuzo olwaleero kibadde nti nno enneeyisa gye yeeyisaamu yeeyisanga kkuse naye tannatuuka mpozi nga yagamba nti mu ndagaano y'ebyobufuzi oba political history ye bamba biography yali alina kukoma ku bwa Lord Mayor ekyo nakigamba nti mu bulamu obwa bulijjo buli omu aba n'obusobozi bwe bukoma ekyamazima ze nazamba ku mupiira naye saasukako goolo 12 kati nga wolaba Ronaldo nti ajja mu season amanya alina kuba goolo 3 anabeera top scorer naye ate ne bayo ne bastrike abalala Arsenal yalina striker wamitanga Yaya Sanogo nga lwakubye goolo 8 Arsenal bansanyufu naye nga bonna Yaya Sanogo ne Ronaldo bonna bastrike onansonyiwa okuleeta example ya Yaya Sanogo wale ne bastrike abalala kati kyenjagala okubuulira nti mu butonde waffe ng'abantu buli omu aba n'obuzzi bwe bamutikka bw'asobola okwetikka obw'amaanyi kati kyamazima ne Lord Mayor bali mwezi ayinza okuba naye akomye ng'alaba kino kinene yali takisuubira kubiri ebifaananyi bitwogera ebifaananyi ebyasooka kuba mu mbeera yonna yonna n'embeera eriwo ono gwekubya naye ekifaananyi alabikiddewa mu kuwangulako ekyamazima etuddeyo ne tubuuza nti Kakande yalabikira mu kuwangula kw'abali mwezo tewali Kakande awagira ni gwawagira tumumanyi kateni lwaki oba ogenda extra mile kale ne woba omusisinkanye naye ebifaananyi obireka njagala kuwa ekyokulabirako Kayanja njagala kuwa ekyokulabirako kya Nambooze Nambooze atera okubeera ku talk shows okwo oluusi n'aba gavumenti naye tolabanga ku kifaananyi kya Nambooze ng'apoozize nabo beekubya ebifaananyi kati kikulaga okwolesebwa kwa Nambooze n'okwolesebwa kw'abali mu ezo nti kwanjawulo Ssennyonyi tomulaba abeera ku talk shows endala ku NTV ku NBS ku Barometer tomulabangako ng'alina ebifa ne Waiswa Mufumbiro tolina ddi lunaku lwali omulabe ng'apoozize n'abantu abalala kati ekyo ebifaananyi twogera ku mbeera bali mu ezo gye yeeyisaamu ebifaananyi byamukuba ku luno yabadde sho kiro kya jjo n'ekirala ne bamugamba nti mukulu weefuge gwe bagamba okwefuga ye Lord Mayor n'agamba nsobola kiyiga tutudde wano ku ssente n'ogamba nyinza ovaawo avaawo genda like kyekiri kyogamba nti bakulabanga kkuse ate naye n'asituka n'agenda naye ekyebuuzo n'ekirala yatuusa atya mu mbeera eyo balina okumanya vidiyo sijaye bulungi byatandikiddewa naye ne bali mu ezo balina okumanya wa gye babaagala kwesaawa eno bw'okwata NBS n'omuma interview agenda kubeerawo ng'alese pano nga yonna yabeena nga batera okukikola naye kati bali mu ezo yabatalina wala wayinza kugenda watali wa kungu kuba kungu gyayisaamu empisa gyayisaamu bano si empisa gyayisaamu abeena
ekyamazima olaba wenale munajjanga ayogera bulimba okuva mu ntandikwa nakirabako ku bijambiya ku bantu bebatire wa Mwanga Kivumbi omusajja yajjanga ayogera emboozi nga ya bulimba okuva mu ntandikwa paka we yaggwa nga naye ntasobola mukubako omusajja nga nti Mwanga Kivumbi yatambulanga simanyi n'emmundu ne drone omuli emmundu omuli n'amanje be batta abantu abo babadde ngatambula naye ng'emboozi ya bulimba naye nga kungu akulaga asirise agigumiikiriza kati ne bano bennyini wayisa omufumbiro yalinga akirina olina okumanya wa gye bakwagala tolina kgenda buli wamu tugenda otuuka mu kalulu kano yesebo NUP yalinga eboyikotinze NBS okukyalayo yesebo era emirundi egisinga babeeranga babayita ndowooza kyensonga lwaki ne NBS yalema okutegeka presidential debate wadde yali ejagala nnyo yesebo lwaki omukulu nga woogambye olina okumanya bye bakwagala lwaki omukulu ye abehavinga ng'ebintu ebiri normal in an abnormal situation mu politics ekyo kiyinza kuba ki kyenjagala okubuulira kyekiri kye naggambye nti abakulembeze abamu batuuka nakkuta kuba embeera egy'amazima embeera gye tulimu olwaleero eri abnormal kati gwe toyinza kugyeyisiza njagala nkuwa ekyokulabirako wano we tuli olwaleero singa ekire ky'enkuba kijja eky'amaanyi n'otandika okutambula awo ng'osooba mpola weerinnya kuba yinza okugamba Zanero leero abadde ki bakusuubira enkuba wezze olina kudduka kola ki misinde weggami naye kati ono entambula gye yatambulamu okuva nga yakatandika okuwangula akalulu era suspicion ki ekikutwala gye batakwagala kulaga nti ebintu biri nnomo ekyo gwosobola okukizagezaako okukizanya ekyo okusiga ekifaananyi ekyo naye ekifaananyi ekinene buli omu akimanyi we tuli olwaleero naye gwe mbadde njogerako naye olwaleero ne mugaa nti okimanyi mu Uganda we tuli wano walala akalulu kaggwa naye bw'oyita mu bantu ne ku street bakulowooza nti akalulu ka wiiki ejja nti waliwo ekibuuzo ekinene ekitannaba kuddibwamu balinga abagamba tekannaggwa basuubirayo akalala kati waliwo political question etannaba kuddibwamu ekyo kyamazima kiri mu butonde bwaffe wali wano olwaleero oteekwa okuba nakyoyagala buli wewebakawo bwoti kyolowooza kati omuntu mu human wants needs waba nakyayagala asigala akirowoozaako paka kati ne mu general population mu maaso ezo zonna zonna ez'abantu waliwo political question etannaba kuggwa naye kati gwe abantu bakusuubiramu kirala bw'osalawo ne weeyisa mu mbeera eri contrary kuba okukibalowooza abantu bayinza okutandika okunaabuula n'okutandika okutakinga serious ki ekiba kikutwala ku NBS gy'omanyi gye batakwagala kuba buli wanupu agenda ku NBS bakulaga nti empisa gye bamuyisaamu ne bamodoleeta tebabeera balanced gwe n'oleeta abantu bana nga bagenda against one tunula ku pano kwennyini kwe yabaddeko ng'aliko bw'omu naye nga bamwetolodde abalala bana bonna beenaalemu nga ne panelist kwali kati eba fair judgment eyo esebo so bali mwezi alina okutandika obala empikize alina okutandika okuzanya ebyobufuzi ebyekikulu nti situation ecolinga for what situation ecolinga as of now olina kweyisa mu mbeera eraga nti no waliwo ekitali kituufu tolina kubehavinga normal bali mwezi omukamaawo yekwese gwe wekubya bifaananyi bw'okyala gye batakwagala like olaga nti ebintu biteredde kati w'otuuka mu mbeera ne bakuyisaamu weebati oba gwe ataasoma budde era kyobola nti ebifaananyi ebyasooka okufuluma teri yavaayo mu defendinga teri yavaayo kolaki mukama aliira ku nsiko golaga it is okay ekifaananyi ekyo yali asobola okukyewala teri yandi mukuttemu kuba kifaananyi ekyo kyawe ng'amukase bukasi kati ebimu olina okubyewala n'agamba nti Kyagulanyi buli step gy'ateekinga ebeera political oba erina political bearing oba ye abasinga okugifunamu so bali mwezo alina stoping okubehavinga ng'ebintu ebiri nomo bwe kiri ssebo kyekimutuusiza mu mbeera nabye nga bagamba omuloodi weefuge nga nange kennyini Zanero senga mba nyumya naawe n'oŋŋamba Zanero weefuge libazalawo era ndirabirawo ne ŋŋamba wagwani kikyogezaako okukola kati oba nganzi oba profesa tusobola okukitegeera nti oli wakugamba weefuge aba kunafuyiza olwo road mayor ate yoba omunafuyiriza ddala tuuse gye kagenda kankakube abantu wefuge tagala ate mudemu nkoleka taxi zanzija wano luli mwami kungu
I was giving an information. But the city I can walk away. I can walk away if you want, but I can walk away. Olimbaka Parliament. No, I can walk away. Olimbaka Parliament. No. You're not going to treat me as such. Parliament or no Chingao. You're not. No, you're not. If you have, you're not there. No, you see. Okay. Kale. Ambula ogende. Naye n'agenda. Kyeyakoze Atlas kyabadde alina okukola. Naye alina kukimanya okuva olwaleero. Okutambula ogenda tekimunafuyamu nti olemeddwa okuteesa. Oyingidde omuzannyo ne gukulemerera. Ekyo yabadde alina kitandikirawo okuva nga bamuwadde invite n'atagendayo. Yali alina kitandikira eri nga tannatuuka na ku studio. N'atagendayo. Okwa-avoiding embeera. Nze kugambye ddayo werabe enneeyisaaye ku bantu bakyaza Kungu. Obuzibu bwa Kungu bw'aba guests bakyaza. Kuba kati oyogera ekyo Kungu emabega kaawo. Simanyi waki incidents zino zituuka nnyo kuba NUP. Emabega kaawo yayikyaza Justin Namere ne MP Mulyanyama. Oyina ntuka n'omugamba gwe omulwadde wa siriimu omukadde ne wabeerawo ne suspension ezaatuukawo. Ng'era olaba nti owa Nuupu kati Mulyanyama ye baamuvuma siriimu naye ne yeecomposinga n'amalako show. And whatever happened after ze show ze bamugamba ezimu aleme kuzikyaza. Obuzibu bwa hosti bw'aba guest. Obuzibu bwa hosti. Kubanga baleeta owa Nuupu against 4. Ngane panelist kwali. Kati gwolina okutuuka n'omanya n'ogamba nti ekyamazima njagala nkole n'embwa kennyini emanya we batajagala. Akabwawalo kaligendeza waliwo akamakawe katuuka ne kongezaamu sipiidi. Akamanya wane sawa olina bankuba ejjinja. Ne kati gwe we bakwagala oba takwagala omanyi lwaki oba ogendayo. Kiri mu interest y'okugamba nti ono sigenda kukola ki? Kugenda. Tewali nsonga lwaki mba ngenda ku TV kwe batanjagala. Nga buli wengenda bankwata nsobi. Oba okitegeera. Alina kukimanya okuva olwaleero nti takyali road mayor yekka. Mu packing order y'ebyobufuzi bya Uganda ate okuba nna waatuuse. Addeyo alabe bonna babaddeko ba road mayor bamaliddewa. Bonna baamala bagala bwa president. Obadde MP. Obadde kati oli gamba ba mayor kuba oli yali Sebana Kizito najja Sebagala amma kyoyogera kituufu Sebagala naye najja nga abwagala byamulema bulemi. Lukwago yapipira. Ate Lukwago obuzibu yabwereetera gana kusalawo mu 2016. Lukwago singa asalawo 2016 singa political landscape ndala. Naye yakuta. Senga weesanga ne FDC. Teri weeri leero. By the way, n'okujja kwa Robert Kyagulanyi osanga olusi tekwandibaddewo. Singa yatekinga position mu 2016. Naye Kyagulanyi yajja okuziba gap oba omuwato gwali gutondeddwawo bano. Nga bakulaga nti walodi meya nze bummala obwe mupi bummala naye yajja nakulaga nti mu myezi 3 yali alangidde nti zijja kuba president. Etegeeza decision ya Lukwago okupipira kyekitaddewo NUP kyekideterminize politics ono ena gwe tutambulira ku olwaleero. Lukwago yali next naye ate okuba naye bwadde waka addawo n'akaaba n'agamba ekyamazima singa natekinga political action eyo nentekinga action mu budde obwo singa ndi wala wendi olwaleero. Naye kati wetutuukidde olwaleero ng'awanguddwa yaddeyo mu political limbo. Ekyamazima guli bakusaba kw'amaanyi oba kuddamu kw'amaanyi Lukwago komu ku political scene wano olwaleero. Okuzuukira. Limbo si kwe kufa. N'ekyo nakigamba nti oba limbo kwe kwebaka. Ekyo nakigamba nti wano mu byobufuzi bya wano omuntu omu abadde akyalina amaanyi ago azuukiza abaafa. Mu byobufuzi. Omanyi byobufuzi osobola okubeerawo naye n'ozuukira. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwajja. Yagenda mu limbo n'akukunulayo Abedi Bwanika Dokita Omugalatiya n'amuzza engulu. Bangi be yazza ku political map. Yazza Abedi Bwanika. Yazza ono omusajja waffe ow'emukono abadde LC5 kati. Bakaluba kubana ye yali agudde mu political limbo n'amuzza. Nazza Wadri Kasiyano Wadri. Nazza omusajja ono Asumani basaalirwa naye nazza omusajja w'ejjinja Paul Mwiru kyokyo yogadde ne Mudyobole yabadde yakesimba emirundi ena ne Mudyobole n'amuzuukiza. Okay, so embeera eyo eya Lord Mayor elect alina okugikwatamu agitereeze mu bwangu aleme kugenda mu political limbo after kisanja kino kubanga
waliwo era akafaananyi ke nalaba ne bagamba Lukwago tosonyiwe. Waliwo wotandika olira statements ng'abantu balinga abejjusa kye baakola. Mu byobufuzi weewala nnyo embeera ejuliza abantu gwe wajjawo. Embeera eyo mbi nnyo mu byobufuzi. Ogyewala nnyo. Ekimu ku biyambye Kyagulanyi wano olwaleero abantu tebakyajulirira Besigye. N'olunaku eruli kyane batandika okujulirira Besigye naye amaanyi tulimanya kagenda kakola ki nti oteekawo embeera ng'oli gwe waddira mu bigere omukubisaamu emirundi 18. Kuba ke kapimo. Njagala nkulaga kati nga tuva ku ekyo tudda ku mbeera eriwo olwaleero eya EU. Yes. Tunuulira embeera Kyagulanyi gyagikuttemu embeera ya EU olwaleero. Kyagulanyi's absence but present. Taliiwo. Ne kati kantandikira eri ku absence ye. Kyagulanyi ennaku nga yakabula. Naddayo n'ensoma luli amawulire. Alujazera, CNN, ne General Muhoozi Kyagulanyi yabakwata naweya. Abasinga balowooza ali mu embase ya America. Nange nakirowoozaako bwe ntyo naye njagala nkubulira olwaleero nti tujjawo ne tukola program naye nga ffenna tuli mu kuteebereza Kyagulanyi atuli ahead. Yatuleka ku ntebereza ya budde. Nazeyo n'enkirowoozaako. CNN yagamba nti Kyagulanyi ateekako rumored to be hiding in the US Embassy in Kampala. Netekawo ne location in Zambia in particular. Ne Muhoozi n'atweetinga. General Muhoozi naye tweet ye yali bwetyo. Naye njagala nkubuulire nti Kyagulanyi embala gye yabalamu ebyobufuzi ebyokugenda mu Embassy n'agamba kansigale nga ndi ku free range ndi bweru. Njagala nkulage bannabyabufuzi ab'enjawulo abasazeewo ne bagenda ne beekweka mu Embassy ez'enjawulo. Bannabyabufuzi beekwekayo. Ba strategy. Embassy tebagibalangiridde mu nsolo. Mpozi bateridde. Embassy nayo nsi ku bwayo. Nkikuddizaayo mu 1961. Waliwo gye bayita Vienna Conference on diplomatic relations. Abasinga bagiyita inviolability. Bodda mu gundi odda mu PR bakiyita inviolability. Baasalawo ne bagamba nti embassy etwalibwa ng'ensi endala mu nsi eyo. Kati njagala kulaga example nti mu 1991 America yagenda n'erumba Panama ng'eyagalayo Noriega. Noriega wajja n'akimanya nti America yali emuzinzeko takyalina escape route yonna. Yadduka n'agenda ne yeekweka mu embassy ya Vatican bagiyita Holy See Vatican City. Mu Panama City, capital city ya Panama ye Panama City. Yagenda ne yeekwekayo. Oba kitegera. Era America mu maanyi ge yali aleese n'amaanyi ge yali ereese. Noriega yabalemerawo okumala ennaku yakola birala okumuggyawo. Oba kitegeera. Mu 1944 paka 45 waliwo omusajja yali mu bukulembeze wa East Germany bamuyitanga Henoka. Yagenda ne yeekweka mu embassy ya Argentina mu Moscow. Nga naye bamunoonya mukwata. Naye njagala nkulage kati latest example wano nyinza kulaga ya Julian Assange. Yeekweka mu Julian Assange wa Sweden. Naye yeekweka mu embassy ya Sweden mu Bungereza. Oba kitegeera yeekweka mu Bungereza awo. Naye wojja ne weekweka mu embassy ey'ensi otuuka ekisenga lukyalina political relevance nga amawulire g'okola geego nti akyali mu embassy kuba osobola n'omalamu emyaka 10. Assange yali agenda mu myaka 10. Obanga eyingize komera. Kati Kyagulanyi ateeka okuba naye yakibala n'agamba bwe nziruka n'engenda mu embassy ya America kiba tekigenda kunkola political value. Omulabe wange agenda kubeera contented ng'amanyibwa wendi. Amanyi ki kyenzizaako. Kuba n'ekirala kye njagala okubuuza nti amagye lwaki ga deploying ewa Kyagulanyi nga galowooza mwali. Ebyo nayo nazeeyo n'ekirowooza. Kyagulanyi ateeka okuba amasimu ganeno ge tukwata. Bateeka okuba Kyagulanyi akimanyi nti state eteeka obebadde mu tracking. Esimu n'agireka mu nju. Amasimu ateeka okuba yagaleka n'atandika kutambulira ku birala. Era eteeka okuba number 1 factor ekyamukumbidde nga tebasobola mu tracinga waali. Oba kitegeera. Naye mbadde atudde ku kiri ekya embassy. Kyagulanyi abagenda mu embassy ya America. Yali agenda kuggwamu mangu amaanyi wano mu media visibility ne mu political value. Bw'osigala wali ng'okyali awo bakutadde awo. Buli omu aba amanyi nti awo wooli. Naye kati olwaleero ebimu ku byettunzi ebisinga mu Uganda olwaleero ateeka okuba zaabu. Naye nga wagambye nti olwaleero nti olina Kyagulanyi omulina mu nnyumba olina waali oteeka okubugaggawalira mu sekendi zintono. Ateeka okuba ebimu ku bintu ebikyasinze okunoonyezebwa olwaleero. Abagenda okuwandika ebyobufuzi nga ffe tuvuddewo wagenda beerawo ba political commentators ab'enjawulo. Kyagulanyi ateekwa okuba agenze ku page number 1 ey'ebyobufuzi
political history mu Uganda nti buli kyakwatako okyabira nga kirina political value gwo ngambye ni his absence is still making headlines njagala nkuwa ekyokulabirako bwe twava wano luli eri nga agenda ku streaming live ku summit views media visibility ya EU abantu abasinga lwe basinze okugitegeera nti parliament ebadde ng'etuula bino na bino bebikolebwayo ekyo si nti buli muntu akikola wabula ye yekka nti Kyagulanyi ebimugirako ebirala biba bingi okusinziira ku ye ng'omuntu naye kya kyenjagala okubuulira omwaka guno mu gwokubiri guno gwe tulimu nga gugenda okuggwako summit yokka eyo si yebaddeyo by the way waliyo summit eyoku AI and technology yali New Delhi yaggulawo Narendra Modi naye by the way abantu tebagiricognizinga abawano abazungu abazungu n'abayindi bagenda kuteekamu $7 trillion imagine expenditure gye basuubira sente basuubira okuteekamu yali y'amaanyi naye abantu tebagirowoozaako by the way Addis Ababa wabaddeyo gye bata 30th anniversary eya African Union naye badde summit namba naye tebagirowoozaako amaaso gonna gali ku EU summit ekyo nakigamba omuntu kujja mu byobufuzi tolijja buzinga gweza nero nti ozza abantu bakumanyi olina ebintu bingi ebikugirako ebikola munnabyabufuzi okufuuka ow'entomo munnabyabufuzi olina okujja nekibayita political dopamine political dopamine dopamine abasinga bakimanyi waliwo gye bayita limbic system mu mubiri gw'omuntu oyongedde kubuzaabuza abasinga tebakimanyi abasoma science dopamine gye bayita leisure hormone mu mubiri gw'omuntu ereeta akamwenyumwenyu ebiseera ebisinga okay it's a hormone mu mubiri gw'omuntu ne kati dopamine eyo etambula mu gye bayita limbic system kyeki abasoma bakimanyi bakita synaptic plasticity kawuliza bagiyita plastic synapticity oba gye bayinza okuyita mesolimbic pathways kati awo woli akamwenyumwenyu kootaddeko olwaleero ndi mu system kyeno kati eyo gye bayita limbic system kati ndi mu limbic system era dopamine agenze nayita mu gye bayita mesolimbic pathways kati ne mu byobufuzi woba ojja wanene olina okubeera kye bayita political dopamine ebyo wabisoma mugundi ki nze nga saabisoma baalya fiizi zange nasomera sijje wasomera bwe kiri naye kati biri okwanguyiza abatulaba mu limbic system mulimu ebintu bibiri waliwo kye bayita synaptic plasticity then wabawo kye bayita mesolimbic pathways eyo dopamine eyo gyayita okuleeta akamwenyumwenyu ku biki ku matama g'omuntu kati ne munnabyabufuzi olina okujja ng'olina kye bayita political dopamine ng'oleeta akamwenyumwenyu mu bawagizi ekyo kiddamu kino ekyabaddewo ku EU twayawuka wano naawe ne buli gye nayita yonna mu galagi ngenda okutuuka nga abavubuka bakutte essimu ali bw'ati ali ku Kyagulanyi nga ekimuwa essanyu kulaba ani nkuzayo mu 1962 kyonnyonnyola ekyo kansooke nkireete mangu waliwo omulundi Kyagulanyi lwe yasemba oyimba ku nkuuka ne bakola amawulire ng'abantu bayimiridde we batunda TV wonna era waliwo oyindabi gye yakolako ku TV era nooza ali BBS eyo abantu bonna ne bapaakinga booda zaabwe ne bayimirira ku maduuka agatunda TV balabe Kyagulanyi ng'ayogera ekyo kye bayita dopamine ki political dopamine abakola science bamanyi kye bayita mesolimbic pathways oyo science w'ekyessi saamusoma asobola n'okubeera were wa senior nze ndi wa Hague kati obadde nga omusajja byayogera yalijja wakati kye bayita mesolimbic pathways ne synaptic plasticity essomero lyali nze ndi wa Hague oba okitegeera kati so temonnenya embeera yo n'okwagalwako okw'abantu kulina okuba nga kufulowinga kiri contagious nti omuntu bw'ogenda n'okwata simu yo n'alabako nga kuliko ekifaananyi kya Kyagulanyi afuna akamwenyumwenyu naliko mu takisi omukazi n'andaba n'aŋŋamba omwana waffe oyo ali biki oba okitegeera kati ekyo bayita political dopamine olina okubeera ne political attraction kye nakunyonyolako luli political swing political impetus ne political attraction oba okitegeera ne political attraction olina okubeera nga olina magnet ezisikayo abantu ne bamanya ki kyoliko naye nagamba nti ekyo Katonda akigaba mu biseera otuuka n'ekikuggwako Haji Nasantege Ssebaggala yava okuva ku kisaawe Entebbe nga yakadda okutuuka ewataatayo wano we tuli ekisaasi n'okweyongerayo yamala mu lugendo lwe essaawa 16
ngatanatuuka wano mu bantu abati bafunye ku masanyalaze nga bayakisaako n'abalala at least Sebaggala yayakisa ne Besigye netuyimba haja alagidde nga netumuuza alagidde ki ate kyenjagala okubulira ekyo mu byobufuzi woba onaafuuka ekyo naawe kenyini oluusi tokimanya kanjagala nku ekyaleeta Besigye wano nusu 3 bye byaleeta Besigye okufuuka ow'amaanyi yakola atya no Besigye ekyamutunda mu 2 yawandika gye bayita dozia yawandika buwandiisi kiwandiiko bw'ati kyamika 2 naye olupapula ne peni bya sente meka peni y'ebiseera yali mu nusu 2 kati ekyaleeta Besigye nusu 3 Haji Nasantege Sebaggala ekyamuleta ffene tetumanyi nti Katonda atuuka ekiseera n'akwazika ku buyinza obwo era amate tumanyi kuba Sebaggala baamukwatira mu Amerika abantu nga bagamba kasita yabadde abba Amerika nga tebatunula kibi ki kye yabadde akoze kino njagala kikunnyonnyole mu byobufuzi olina kussa kw'otuuka nga bw'olagira abantu babuuka okuva ku mapeera basobola tebakubuuza nti buwanvu ki babuuka bubuusi ekyo Kyagulanyi akirina olwaleero mu politics bakiyita charismatic leadership okkiriza bukkiriza naye ekyo kibi okubeera charismatic leadership olina okukikontrolinga n'otafuuka kaluti ekidiinidiini oyinza okiyisaawo ekyo Kyagulanyi yakikirudinga n'amanya oba okitegeera n'amanya n'agamba nti yes nina okubeera nga akwakola ki bampabula kuba okufuuka kaluti abantu abamu atuuka ekiseera nga takyagala kuwabulwa takyasembererwa bw'atuula eri emmere teryagikwatako oba okitegeera bw'atambula atambula n'ogubinja gw'abantu naye Kyagulanyi olina lw'omulaba lw'atambula yekka olwaki oba okitegeera obwomu kati ebya EU by'obadde oyogerako yayogedde mu EU abantu baze ne mixed opinion abamu nga balaba ebintu byazannya yasooso bizannya ku level y'opposition tumulaba nga ayogedde mu European Parliament ayogedde Geneva ayogedde buli wamu international media naye abamu ne bagamba okwogera n'abazungu abo kumala budde okujjako ng'oyogedde ne UN Security Council wewabadde embiranyaawo era waliwo omusajja omugezi naye ndowooza naye professor oba ye dokita Kazibwe naye ku luno abantu sebo bagambye wadde oli professor tujja kucekingamu era ne bamucekingamu nga balaba yabadde nga nafuya gwe okiraba otya ekyo ekintu kati Dr. Sam Kazibwe senior wange naye Dr. Sam alina okumanya ekintu kimu nti ebyobufuzi ebiriwo olwaleero tebibangawo eyo credit Kyagulanyi olina okugimuwa Robert Kyagulanyi Ssentamu teri muntu alwana lutalo kino njagala kikubulira Zanero nga talina media visibility eyo gira ebiseera ebisinga mu nsizire ez'Abawarabu nga balwanagana CNN basasula nsasule BBC basasula nsasule okulwaninga eggulire eryo bagiyita rush hour ku news hour naye Kyagulanyi okubanga amawulire ge gamunonya ne ngwama nti akomewo ne wiiki eno eyo olina okumuwa advantage eyo Jeno Museveni nga alwana olaba video bukadde nga akyali mu nsiko nti oluusi ye kenyini yali nyangana bulinya n'agenda Sweden gye yakoleranga press conference si wano naye kati woba ofunye omuntu nga bamuwadde media visibility asazeewo okushokesinga plate y'Abannayuganda bayise bawata mu kalulu akabwedde ekyo kimuwe ku olwo kino njagala kikubuulira ensi yonna ensi ezisinga nga nakyemalira baddemu ebbanga eddene kimu ku bintu byasooka okukola bakiyita elite delusionment nti babeera delusion D abajjamu endowooza yaabwe ne batandikwa fugwa ssente nolaba omuntu kati gwe njagala kuwa example ya Professor Nsibambi olwaleero nti ebintu byayogera n'omuntu ayera ku Road Development Center oba ku LDC gy'abadde asomesa oba aweereza emmere tasobola kubyogera kati abo abasinga abaasoma bwe batuuka ate njagala kino nkikubuulye nti mu lutalo lw'okwenunula ebiseera ebisinga abaasoma tebabeera ku mwanjo baba kimensi emaze kutereera ddayo osoma revolution zonna ezibadde ez'amaanyi abaasoma tebabeera ku mwanjo babaleeta biteredde ne bwogenda e Cuba Fidel Castro in fact revolution ye Cuba yemu ku revolution edifaalingako ezaagala okufaanagana ezaawali babayitanga ba Chinese smokers bonna abasinga baali banywi basigala kyekyabagatta baba batuddeeyo olumu ku weekend ne bagamba Fulgencio Batista yali president Che Guevara ne Gundi Raul Castro bajjako ne Fidel Castro atufuga bubi ne beekuŋŋaanyamu abaana ba university ne bakuŋŋaana era obuyinza munnaabwe bamuyitanga Jose Santos Oviedo akulaga nti yagula na kirowoozo kyabwe kino
yagamba mmwe temusobola kukwata buyinza buli bujjako kujja kukwata wano kufuka abapresidenti bakyubu bakubali abakulembeze kati njagala nkulaga ekyamanyi ne John Museveni kennyini mu kinaana wano Professor Lule yakulaga nti teyali charismatic kimala nnyo yali tayagala nnyo teyali malauding kimala teyateekangayo nnyo birowoozo bye kulaga nti asobola okutwala gavumenti y'obote kati ebiseera ebisinga mu lutalo olw'okwenunula abaasoma obateeka ku bbali osooka n'obateeka ku bbali ensi bw'oginunula n'obaleeta n'obagamba nti gwe genda okulira ekitongole kino ekya human rights genda mu Bank of Uganda ebiseera ebisinga bekkiriranya nnyo ne gavumenti ezibeera ziriko oluusi babiteekamu ne science mungi waliwo babeera abatusomesa mu economics between omuntu eyasoma n'omuntu nga mwena mugenda yingira business professor leero ofuna idea kansuubule fuso y'amatooke ali mu office asooka n'akola analysis wensuubula tegamalawo wiiki tegavunde wenkola ki n'akola feasibility study n'akola buli kimu kati amaliriza akoze calculation nti it is not wise to do that business omusajja nga ogambye nti abasoma osooka n'obatuzaali omusajja ye n'akwata bukwasi mitwalo gye oba miliyoni ze 3 n'ayingira embalala n'adda n'enfuso y'amatooke mu nnaku 3 yonna ng'eweddewo kyenjagala okubuulira nti Kyagulanyi mu political calculations ze ateeka okubeera bino binaabimanyi njagala nkuwa example gwe tolowoozangako nti bwewefumitiriza nti Kyagulanyi bwe yajja n'akimanya nti bwe nzija ne ntandika okulwanagana n'abasajja bano ab'Emmengo abaali abakulembeze sagala kireka nnyo okuba Emmengo oba bano abaana abaali aba UID abakulembeze abalala ngenda bajjawa oba kitegeera kati kitwala omuntu alina okwolesebwa okw'amaanyi kuba wano munnabyabufuzi yenna olujja wamuwulira ng'agamba kanonye Mukaaku kanonye Empuuga kanonye Sseggona kanonye gundi naye kati mu byobufuzi bakiyita Dark Horse candidate Kyagulanyi yajja alina Dark Horse mentality Dark Horse njogera nnyo y'abasajja baali basibi ba mbalaasi mu 1831 bamuyitanga Benjamin de Israeli nti embalaasi eyali teteekeddwako mwoyo kuwangula lwokaano olwo lwakudduka naye neewangula kati bayita Dark Horse kati ne mu byobufuzi bino ebya modern politics kize kibaawo waliwo tuyita ba Dark Horse candidate oba kitegeera ne mu America wano kyakabaawo by the way mu 2022 waliwo omusajja bamuyitanga Robert DeSantis yawangula senatorial gubernatorial mu America eyo kalukabadde kakabaawo ne Kennedy yawangula akalulu mu mbeera bwetyo by the way ne Bill Clinton mu 92 ndowooza ne Trump naye Trump yali asuubira kuba yajja mane magnet nga ne media agirina abazungu bafa nnyo ku ssente ne media kati ne Kyagulanyi waneeno yajja ne Dark Horse mentality nti gwe w'omugamba nti ewase mu Uganda siinawo candidate yoreda aba yafunye dda mu kwolesebwakwe n'agamba nti George musajja kusobola waawo kati ekyo ne mu byobufuzi nayo kimuyambye nti teri waatasobola kuteeka candidate n'atawangula out of the blue Maseruka yawangula emukono north ku myaka 25 talina we yali alabikidde mu byabufuzi fresh from university ozo wa guild president kati ekyo yajja akimanyi n'agamba nti ebikola munnabyabufuzi tolina kujja bujja na mpapula zo na ssente zo ebikola munnabyabufuzi bintu bingi tetusobola kunyola ntumira lunaku lulambo olwaleero amaama papazi yajjanga mugagga naye teyakola yadde munnabyabufuzi obulu bwe yafuna tebukusa na nkoko bwali butono nnyo teyaweza na 1%. Kati munnabyabufuzi olina okujja n'ebintu ebigenderako nga biki nga bingi one olina okubeera ne mentality era Kyagulanyi akyolesezza nnyo ennaku zino abanye abantu abamulumba by the way Kyagulanyi buli kyakola bano baalema okukimanya Kyagulanyi buli kyakola akuwa room for criticism n'osigala nga gw'okipushinga munyagwa olwaleero wabandaba munyagwa akolera Kyagulanyi takimanyi amukolera tamumanyi munyagwa akola Kyagulanyi tamumanyi by the way ne Dr. Sam Kazeyo yadagudde mu katega ako nti kati by the way ne gundi n'ensibambi naye amukolera naye tabukimanyi nti omuntu asobola okukozesa naye nga tomanyi bagira psychological warfare omuntu asobola okukozesa naye nga gwe tomanyi so ekyabazungu tekirina buzibu bwonna okusigala nga Bobi Wine akikozesa bano abakinafuya kati jagala nkubuulire ebyobufuzi binene Jeno Museveni waleero ne basajja be abali munda batambula nayo basobola okunnyonnyola obuzito bw'ekintu kino olwaleero nakikunnyonnyola wiiki ewedde nti mu geopolitics w'ensi eno waliwo ekiseera wootuuka nga
obudde bwo buweddeyo. Wajjukira baali abazungu kye bakola. Abazungu bafuna power centers n'amanya nti power broker nti mu East Africa General Yoweri Kaguta Museveni yajja tumalira byonna bye twagala. Kati nawo kenyini bakiraba bamanya nti yes General Museveni agenda akula. Tunoonyeza power center kyendala. Obo kitegeera nakigamba nti Kyagulanyi wajja mu 2021 Kalulu akasooka. Abazungu bateekwa nayo tebaggwerayo nnyo kumuwagira. Nino bagenza okukirabanga fallback position yaabwe alina kubeera Robert Kyagulanyi Sentamu. Obo kitegeera kati ye General Museveni yamanyi obuzito bwa kino ne international mileage eyacha omuntu agamba nti EU terina political implication waneno. General Museveni ng'olutalo lwakko nyirunyinyitidde. Bakwata abaana be basala emimo ne bakwata ne babatwala mu summit ez'eddembe ly'obuntu. Nga Bobi yawadde Geneva. Luli kyali kirungi kati ku luno kibi. Bate okuba nawo kenyini bamanye amaanyi ga kino ekikirimu. Obo kitegeera nti yes abazungu kasabakiza lwa international stage eyo. Mu kinaana kenyini nyini General Museveni yagenda nge Sweden. Oslo University. Nga wabaayo summit ezo bwezi ez'eddembe ly'obuntu. Naye nga bwagenda n'okwogera by the way tayogera. Alaba bulabi. Bamuwa bwi mention tulina gwolirawo fair leader. Oba Rebel mu Uganda avuganya government ya Milton Obote. Wali n'asituka n'awuba bububi ka video n'abadde nkalaba. Nga naye yagenda mu summit. N'okwogera nga teyayogeranga naye kati atonda agenze n'ayogera ogamba nti kina political implication. Omanyi nti abantu bajja ne bakugamba ebintu gwe ng'osirika nga nina abasajja bange abagezi nja babuuzaako kirina political mileage. Bano abagezi bo kye bagamba ddala kya bugezi kirina political mileage ate bayidde njagala kubulya mu byobufuzi bw'obeerawo nga tosobola kukozesa mbeera mw'oli gikamamu oba togenda beera munnabyabufuzi w'amaanyi wano wantu mukyatawanyanga nnyo Dr. Besigye ne Bobi Wine buli mukisa gwafuna agukozesa paka waagukamula. Dr. Besigye yali w'amaanyi. Yali w'amaanyi. Kyagulanyi work smart. Kyagulanyi ebimu abikola tabikutteeko. Kyagulanyi asobola okukuba nga takukutteeko. Ekyo ogenda genda okibuuze bonna bonna abaali aba UWID. Kyogambye Kyagulanyi asobola okukuba nga takukutteeko. Babwandika mu kuziika. Bagamba Kyagulanyi gw'olina abaana abatuvuma naye nga bababuuza baana ba Kyagulanyi bamanyi ba Solomoni Basuubi be babavuma dumira abaana bo be batuvuma kati nga bali bamupiininga mbw abaana ba Kyagulanyi be babakuba abagambeko naye nga Kyagulanyi agamba nze nange sibalinaako komandi ndowooza ojjukirako ne gundi emu eyali Mengo mugambe kubalumbuye baani nga bonna bagamba Kyagulanyi bagambeko naye ng'agamba busi bange ekyo kyekyo ogambye nti akukuba takutteeko ekyo bakiyita Faraday cage effect. Faraday cage effect. Wali obaddekawo ne weebuuza lwaki ennyonyi eyo bwebuuka eggulu bwe libwaluka terigikuba. Ndowooza sikyebuuzanga naye ndowooza kuba ebeera terina weekonectinze ne earth bagamba eggulu amasannyalaze okuyitamu galina okufuna bwe gayingira ku kati mu nnyonyi eyo waliwo kye bayita Faraday cage system nti eggulu bwe likuba ennyonyi ennyonyi eyo ekwata amasannyalaze ago negagabanya evenire mu yo. Kati Kyagulanyi buli challenge gyafuna wano teri challenge Kyagulanyi yali afunye n'emukuba n'emubulizaayo kati buli challenge emubaako agikwata n'agigabana evenire ye ng'omuntu ne waba asigadde bwomu kati ekyo kimuyambye ku ebyo nti akwata oluusi n'akukozesa nga tomanye ekyo nkikubuulidde ddayo olabe Munyagwa olwaliro Munyagwa tasobola kuziba nga tayogedde ku Kyagulanyi naye weebuuza nti Munyagwa byakola bikyayambayo babiyamba Kyagulanyi amukeepingira mu media bakita media visibility n'amwongerayo oluusi waba yakomye nga yakomye wano n'amwongerayo paka Kawempe paka Kyebando ye nga alowooza amukuba kati njagala kuwa example endala nti ebyobufuzi bino bye tulimu tosobola bimalako ng'okozesa maanyi waliwo lwe byetaaga obwongo oba okitegeera kati waliwo mu military science waliwo olutalo olwali wakati bazita Fanadine Wars 1348 nti waliwo olutalo wakati wa Portugal ne Castilla. Castilla yewa kati ebiseera bwalinga bwakabaka nga bulwanagana kati Portugal olwo yali emaze okwetondawo ng'ensi kati wajja wabaawo olutalo
abakasitira bagenda balumba aba Portugal jukira nti edda balwaniranga mu Castles bano bakwata beggalira kati bali we bakulietinga siege around them bakimanya ne bakirowooza nti bali emmere egenda baggwako bakole ki bawanike naye kati njagala nkulaga individual brilliance y'omukulembeze gy'abalina okukozesa nti bali emmere we yabaggwako emmere egenda ebaggwako kye baakola kyali kimu ne bafumbayo emigaati emirala ne batandika ogikasukira bano abaali babasazeeko ebbali oba okitegeera kati nga babateekateeka mu bwongo bwabwe nti balina emmere ki emmere emala era bano bagenda okulaba abasajja bakikoze olunaku lumu naye ennaku ze baakikola baasiibanga baalyanga ekibu kimu nga tebakyalya oba okitegeera they had to improvise okuhuduwiikinga bali abaali babasazeeko emabega abaali babalumbi babalowoose nti balina ki emmere nnyingi era bali kye baakola waayita ennaku zaalinganya ne batambula ne bavuga embalasi zaabwe ne bakola ki ne bagenda bagiyita bread bluff theory wa bread bluff method abasoma bajja kugenda beyongeze okusoma ku lutalo kati ne mu byobufuzi olina okukozesa embeera eyo nojja n'okimanya n'ogamba nti yes kino sikisobola sikirinaako bwannannyini sikirinaako busobozi naye empisa ntya how do I navigate okuyita mu mbeera eyo oba okitegeera abasoma science abasinga bakira stoicism waliwo omusajja ndowooza y'abaguliki y'abayonaani nti byotalinaako buyinza tobimalirako nnyo birowoozo oba okitegeera essaawa eno naggambye nti ennyonyi ogyetaaga naye togirinaako buyinza gigula tolina busobozi bwayo kati obusobozi obwo obujja ku nnyonyi ebirowoozo byemba nina kugirinnyako si kugigula kati obusobozi obwo obugijjako obwo okugigula n'obuteeka ku mmotoka gy'olina n'ogigulira emipiira oba n'ogirwa ne bagikyusa oyiro okitegedde kati kye bayita stoicism kati Kyagulanyi ateeka okuba good student wa stoic oba okitegeera Okay, Dr. Kiza Besigye wabaddeyo okusaba Rubaga twalabye omukyala Winnie Byanjima mukyala we ng'agamba Archbishop yamukubidde essimu yamuyise n'amugamba munnaayi omukulembeze w'eggwanga yaŋŋambye okusaba kwammwe nkwongereyo tayakukkiriza ayetaaga okunoonyereza ekintu ekyo kyewuunyisizza abantu nti eddembe ly'omuntu liyinza muggyibwako paka wa bwe tutuuka ku tayimu nga n'okusabira abasibe bakyekengedde kitegeeza ki kati kyenjagala okukubulira ebyobufuzi omukulembeze alina waatuuka n'alaba nga ye byonna kino njagala kikubuulira nti abakulembeze bangi wano mu Afirika nti we baatuuka ne bajja ne babeera abakulembeze baakyusa n'obudyankoni wajja oyinza okuyisa dayosisi Felix Ufet Boyine yazimba kyaki namba n'agijja Abidjan n'agitwala ewaabwe gye bamuzaala ya musukulu era bagiyita basirika ekyasiza obunene mu Afirika kati omukulembeze atuuka n'alaba nga buli kimu akisobola naye twebuuze nti kino kitandika ddi era kigenda kukoma ddi kubanga twesanze mu mbeera nga mu wiiki y'emu yennyini ekubye amabega General Museveni yakagenda n'akuza olunaku lwa Janaani Luumu Janaani Luumu yes naye nekira omupiira guze eri bannaddiini bannaddiini ebiseera ebisinga basazeewo ne bagenda mu biwawaatiro bya gavumenti eno naye omukisa omubi nti abantu badde bakyasigaza obukatuliki bwokka bwokka nga bwe bukyali outstanding naye nakyo ekyabaddewo olunaku lwajjo kyeyoleserwatu nti nabo batambulira ku ntoli oba ku digitaliza gavumenti naye kati kyetwalina okwebuuza kiri kimu nti mu mwaka gwe gumu guno twesanze nga ebisibo byonna byakwatagana gavumenti weba erina obusobozi obulagira Archbishop nti abo tabasabira terina busobozi bunaagamba Archbishop nti yidi Archbishop nti Christmas eyo abo tebasabiraawo oba ku Easter eyo terina busobozi bunaagamba nti oyo ku yidi bw'anajja temusaala kuba kigenda okuba oba okitegeera okitegeera kyeŋŋamba abatamyomyodde nnyo bw'aba yasobodde okikola luno n'agamba nti mu katabo kannakyemalira gye bayita dictators handbook boddeyo n'osoma akatabo ako bakunnyonnyola why is bad behavior good politics why is bad behavior good politics mu dictators handbook nti okuba abantu emigo ku street ye kiba kimuyambira kiba kimukolera amanya nti agenda bainstilinga mu fear ye kiba kikola ki kati n'ekyajjo kyennyini kyewalabye bayitayo kirina political implication y'amaanyi wanu oba embeera eriwo olwaliro nakigambe nagwe mbadde nkinyonnyola ku kyabatembeeyo okubajja mu Kampala
abatembeyi kino ngenda kukiddako naye tusooke ku kyabatembeyi wazzeekawo ne weebuuza nti gye noddamulira abadde awa abavubuka bano abageto strike kyentandikwa bajje batunde emiyembe ku street batunde obutambaala n'engoye ku street y'omu eyakomyewo oluvannyuma lw'ebbanga ttono ate yabagoba ku street. Badde sinnakirowoozaako naye kati ndandiso kirowoozaako ghetto structure be babadde abatembeeyi babakwata bonna bonna buli wagezi ne babawa ssente. Ghetto structure be babeereeyo mu myala yabajja eri mu myala wuliriza babajja mu myala ne babawa capital badde ku street era ndowooza walabanga bwe baakubanga abanoonya akalulu ka nuupu nga babakuba embooko mugende eri mutwala ebyobufuzi byammwe ffe twajja wano kunoonya 10 twagala mirembe twagala kukola nga bavudde emyala naye kati tewonayita na myezi 3 y'omu ate yabagoba okuva ku street bave mu kibuga. Hedda sinnakalowoozaako nnyo nga ndowooza abatembeeyi bo specifically babadde batembeeyi naye ogamba nti abatembeeyi abeeyongedde obungi kati ne bagobye babadde bavudde mu myala eri mu ghetto structure kati nga bavudde emyala babakubye baddeyo myala impontesi yaabwe eri mu myala kiri bwe kiti nti gavumenti etuuka ekiseera neeraba nemanya negamba obadde ngaoyita ku Namirembe Road tosobola kutambula kati gavumenti erayika eddamu nerowooza negamba nedda abantu bano abali abantu omutwalo omulamba singa bukya ne bavaawo ne bajja Kampala Road ne balemerawo mu mbeera eno gye tuli ey'ebyobufuzi kkiriza kigaane olunaku lugenda ku kyabatembeeyi abo bakomewo nga gavumenti ebeetaagawo era nga ebakozesa kuzannya byabufuzi nga wokiraba olwaleero zafuuka political ponies mpiki zaaki gavumenti yakirowooza negamba nti embeera mwe tuli ey'ebyobufuzi nkigambyeko wano nti akalulu kagwa mu Uganda naye emboozi eri ku mimwa gy'abaana byabufuzi era by'abantu era byabufuzi nakalulu kalinga akatannaggwako omwezi ogujja oba akawiiki ejja kati ebyobufuzi ebizanyibwa okujja abatembeeyi ku nguudo okubatwala ekyamazima buli omu yeetaaga ekibuga ekikoze ekiyonjo naye bano bennyini gwe wabaleeta n'obawa ne kapita emyezi 3 emabega kati ate olwaleero bagoba baveewo olongoosa ekibuga kitegeeza gavumenti yeekengera nemanya negamba nti mu bano bwe mugiramu abatali bafu ne mugiramu abala omutwalo omulamba ne beeyiwa Kampala Road ne beefuula abatembeeyi oba okitegeera ekyo kyali kibaddewooko ye Philippines 1984 paka 86 bagiyita Epifanio de la Santos Street abasiga bagiyita Metro Manila Metropolitan Manila nti mu biseera bya Ferdinand Marcos in fact egimanyi yemuku ze bayita Great Revolution ezekyasa kino kyetwakuba emabega gye bayita People Power Revolution nti abantu beeyiwa ku street mpola mpola omu ku omu gye bayita Metro Manila gavumenti egenda okukimanya ng'abantu baweze basukka emitwalo 3 kati gavumenti zino naddala zino zennyini ezikulidde mu myaka bw'ojja neemanya nti eyo embeera yennyini yeeriwo omutembeeyo oba tolina kusigala kyonnyonnyola kati ndandiso bigatta kyobola buli profesa waliwo olunaku bwe twabeeranga ne Kampala City Carnival Carnival eyo yagenda evaawo nga bagamba Carnival eno ereeta abantu bangi wakati mu kibuga essaawa eno ebintu by'okwekalakaasa ng'ensi zitandise okulemera ku street 2011 ne bagamba kati Carnival ziyira ziyimiriramuko tekijja kusobola kuddamu kukkiriza bannakampala kujaganya nnyo kati kyoyogedde nti oli asobola okumanya olunaku lwa Carnival n'ategeka abantu be miliyoni 1 ne bajjanga abazze ku Carnival era nga buli kimu bagamba muyitaawo naye bagamba tetugenda wano we guggwera wano era bakyekengera kwe kujjawo zisite Carnival mu mbeera mu time ya uprisings ebyo kati ne wano abatembeeyi political season gye tulimu kabanje si kabanja bajja kusooka basooke bakkirize baveewo tolina kuleka muntu kubeera wekyagala bwe kiri ge mazima agakawa naye bwe kiri ekitegeeza ffe abasanyuseemu nti kati ekibuga otambula kijjatuuka ekiseera abatembeeyi badde ngebeetaaga onkugambye nti ghetto structure be baawanga abaana abo ssente $20 mugende ku street mukole naye ate olwaleero be bamu be bakola ki kino njagala kikubulira olwaleero abagenda okuddawo mu byobufuzi bya wano mu Uganda Kyagulanyi yafuuka kye bayita Panacea mu lulimi oluzungu oba kyoyinza okuyita Nostrum oba Catholic oni nti kyalwaleero embeera eyo gy'oyogerako gyejjukirako ne bamu crime preventers
babeera batuulatula ku poliisi tebalina uniform baba bavubuka bangi ndowooza amanye ebintu bino like abisoma nnyo alinga ggwe olwagira ne bayisa etteeka nti all crime preventers are under UPDF so go in barracks temubeera trained mutuule ku police station mumanye emundu ate mwefuula abakolerawo so n'ekyo nakyo kitegeeza abibalamuze ebine kibeera calculative nkikubuulira nga polisi z'ennaku ezo ogenda ku polisi tusanga abantu abatali basirikale crime preventer ogenze n'okwogerako naddayo n'endowooza luli twali wano eno Nsibambi lwe yasala eddiro n'agenda mu NRM Kyagulanyi lwe yalinayo summit kati mu NRM batuula ne babala era by the way singa Kyagulanyi teyajja wano olwaliro twali tulina bibbomu ebikubibwa mu paaka enkadde twali tulina amasomero agookyebwa kati bakikola okudiverting okubajja ku kifaananyi ekinene naye Kyagulanyi bwajja wano yajja ne media eyiye nagamba nti media esinga ne ssente mu byobufuzi kwata essimu yo osiga ekifaananyi ekiki ekinene kyoyagala kibeewo n'oliidinga agenda n'osettinga pace n'okola buli kyoyagala mu byobufuzi twali wano Kyagulanyi eri ayogera eno Nsibambi naye agadde okubotola ateme mu mawulire gali amanene agaali gagenda mu maaso kuolwo oba okitegeera naye kati beesanga mu mbeera nga buli kimu tekisobola genda mu maaso oba okitegeera nga ono yakutta akati n'omumuli koyogeddeko abali okwetabula mu kintu ne bajja ne bakulya olowooza si eno situation Fortunately, we lost the late Jacob Olanyi. So we got an accidental speaker. Yes, because nobody plans for death. It was not supposed to be that way. But now there's an opportunity. Mau, yes, Nobert Mau. Ogambye abantu basobola okujja ne bakweyingiramu. Tusobola omuyita political genius okubeera nga yatwala DP n'agiyunga ku NRM. Kati statement zayogera, we got an accidental speaker. Now it is the time to make it right. Tebamu akabaza atya. Yagala kikubuulira. Mawo okujja okuvuganya kuba speaker. Jeno Museveni yasooka n'abafuula mukwano gwabwe. Kati ayagala kubalyawo. Jeno Museveni ebbanga lyonna lyabadde wano. Agaba ku buyinza. Twaliko wano ekiseera nga bidandisali oyo bw'ayogera teryaddamu. Bwe tuva mu bidandisali ne tujja mu John Patrick Amama Mbabazi, the blue-eyed boy, super minister. Mu bantu bonna Jeno Museveni bakyawadde obuyinza. Yawa Amama Mbabazi obuyinza ng'olabira ddala president addako. Kituufu. Amama Mbabazi bw'agenda n'akwata John Kale Kayihura Kaleekeezi n'amuwa obuyinza. Kati ennaku zino abadde blue-eyed girl yabadde Anita Amongo. Naye nze kye ndowooza mu political bearing yonna. Nobert Mau kumanyi Anita Amongo gaali n'ennaku zino asobola gamba nti amuvuganya nga mu system munda talina amuwa maanyi ago. Okitegeera kola ya President Museveni checks and balance. Nkola ye mu Luganda bagamba nti enje ogimanyi. Kasoogira banga ezina kitegeeza agibonga tali kumpi ali awo we yekwese. Oba okitegeera kati abonga Mau ate okuba tali wala. Nekino njagala nkikubuulire era ezo zonna effect za Kyagulanyi Ssentamu okujja kwe wano. Amubongera ki? Amubonga kujjawo oli oba amubonga oli kumwongeza bukaka mu my road. Ayagala kumulaga maanyi ge nti kamala byonna. Statement yonna ebonyaabonya Rebecca Kadaga olwaleero. Statement gye yakola n'agamba singa tegaali maanyi gange singa sigwe president. Ey'okuliftinga egirimiti. Yali agikoze interview ne Bashiri. Jeno Museveni akimanyi nti engeri Anita Amongo gyali mukyala takyalina bigendererwa binene mu byobufuzi bya wano. Oba kitegeera kati ayagala kulaga Anita Amongo nti nze kamala byonna.
nze eggala essajja Kamalabi mu Uganda bagamba Kamalabi nange eggala essajja ayagala kumulaga nti nze maanyi nze buli kimu naye njagala nkikubulire nti General Museveni bw'aluzinga Buganda mu 2021 yasalawo amaanyi gaage ebyobufuzi agakole n'emikago emirala egiri bweru wa Buganda ne Busoga ng'omuggyeko yasalawo n'agenda mu Lango ne Akyoli sub-region kati enaku zino olaba basinga okutinkiza era bazanyisa mu byobufuzi bye mu political chess ye mu political board ye basinga okukozesa oba okitegeera naye kati kino singa olunaku lukyanita Amongo ne bamukuba n'agenda kagenda beera kabonero k'amaanyi eri abo bonna abakkiriza mu status quo oba abawuliriza gavumenti katya ajjeewo ono gwe tubadde tulowooza nti Kamala byonna ataddewo omulala ate ng'era nsuubira kijja kubaawo wataabeewo okusalawo kw'amaanyi andi kati twalabako omukulu ng'agenze eggulu okunywa ku katunda tugamba kifaananyi nga sipiika anywa katunda eggulu omanyi obuyinza bwa wano bulabika obuvaako eggulu eyo noono omukulu asaba obwa sipiika naye ekifaananyi kye eggulu naye gyekiri kati bijja kwetaaga mukko okukubamu ate n'ekirala kye njagala okunnyonnyola kiri bwe kiti nti ebyobufuzi byonna ebizannyibwa olwaleero bamuyita succession politics oba kitegeera General Museveni anoonya mikago egigenda okuyamba ku oyo buti agwali baayagala amuddire embigere oba okitegeera naye tayagala kulekawo omuntu gwagenda kweraliikirira oba okitegeera kubanga olwaleero General Museveni singa abataliiwo Nanita Amongo naye asobola okujja n'agamba nange entebe njegwanyiza okusinzira ku maanyi okusinzira ku n'agamba ak'omuntu si kambuzi nti bwe yakaaba jjo leero bwerina okukaaba emanyi okyusaamu enkaaba kati bonna ayagala ajje ng'abalaga ng'abagamba nze wessiri nze akontrolinga pipe nze wessiri mwe temusobola kubaawo oba okitegeera kati n'ekirala ebyobufuzi ebibalwa afuta ono kuba yagala gaana gavumenti eno eri mu mulyango efuluma ekyamazima naawe kennyini okikkiriza buli muntu gw'owulanga oyogera akugamba nti life after General Museveni buli omu gye yeetegekera n'abeNRM kennyini batandika okukyogerako oba okitegeera naye omuntu yaleetanga emboozi eyo mu 2010-2011 yayibwanga omulabe mu NRM naye kati batuusa ekiseera batomera amazima ge bayita political reality batandise okukkiriziganya n'amazima agagenda mu maaso nti ekyamazima ono wetulaga tulina okuteekateeka obulamu after General Museveni kati yeyo kyonna kyolaba naye nekira kyenjagala okubuulira nti ono naye alina kukimanya nti diye tebamukozesa aliwa mawu nono ayinza okuba akalese kabeere kakodyo ogende ku lunaku lw'okulonda sipiika ofune obululu 3 akuba akubulizeeyo kisobola naye okumulya mawu ekyo nakigamba nti kuba mu opposition okujjako abaddipi ayinza oba talinaayo nnyo naye obala wali 9 FDC ne DP UPC wale kata ebyo nango obibala bayinza bamulesemu kubamubulizaayo bwana batalina state nga temuli ku 5 talina mu ngalo obululu yatajja kubufuna naye General Museveni gwanasalawo kubwa sipiika yajja okuba yesebo tusuka wano olunaku olwaleero ensonga kyendala esigaddeyo ndabanga ensonga abazimenyemenyezo ensonga zonna tuzogeddeko naye nsuubira twongera kwebaza muganda waffe eyatukozeeko Eddie Jagwe obubaka addemu okubutuusiza ddala bwatuuse sajja agamba kyogamba simu yiino simu nze nagisumuludde dda just ng'era we kali akabaati firi eyes simu yono weeri mukulu etuuse profesa simu yo yiino era omukulu nakugambye esimu egenda kutuuka naye kati kofunye esimu eyo ntandise obutagala yange kati nange siba ye yayimba gwolinanja akufaananya atanaaba oli mulungi gwoliranye omufaananya atanaaba sebo esimu eno Edwin mukulu Edwin Jagwe bino bimalanga oba omukulu yenna ali emabega wabimala kati eno nange naye mboto professor nange bampeemuke bwetyo eno njiwe wali okukamera naye yeyagaleko birina kutamu nedda professor yasoose okukanyumirwamu kati nange enzirako nga gwogira okwata eno
omukulu akusizeemu mapensa ye mapensa ogimusizeemu musizeemu ka mapensa ssebo ye ssebo kale bwete wadde olunaku olwaleero nyongera wogezi wajjukiza ate ajasindikiza musomi wa ddoa gwena n'ebizibu ebyenjawulo osobola omukubirako ku namba y'essimu gyolaba wansi awo toginyiga nnyo n'ogyasa oyinza oginyiganga mapeesa mukulu saagala gimalamu langi sebo kamaanyi sebo nange neetaaga essimu era Gerard Profesa atolesemu naye kirungi nnyo ebale yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba n'omukulu yatuwadde essimu yatuuse we out